ewaffe Masaka bagamba nti sifugibwa afabunga. Omuntu yenna mu nsi muno ayina embala ey'obutayagala kumufuga naye talifuga. Kankitereeze okufuga mu kutya nnyo naye nga kino kye mugamba mbu kukulembera bye bimu. Omuntu yenna atayagala mukulembera naye tali kulembera. Kati bw'obanga gw'okwata luli onuyiriri oli mu kyamateeka olw'okubiri 28 tunaawolanga amawanga neffe tetwewolenga. Onoowola baani abanaakusasula nga tomanyi na process ya kuwola. Njagala oyigire mu njiri eno nti by'oyitamu kibiri permanent wabula ge masomo agagenda okukuyamba ng'otuuse mu by'oyagala. Kiwandiike by'oyitamu tebiri permanent. Ensomesa ya Katonda eyawukana n'ensomesa y'abantu. Yusufu yalina okubeera omuddu alyoka akulembere. Wanji? Joseph had to be a slave, a servant slave, in order for him to lead in the future. So chovola bembera mwe yayita yamukolamu omulimo munene n'okusinga baganda babagenda mu masomero. Yusufu yalina kutambula bw'atyo bwe bulamu bwe. Kale olwaleero olina ky'oyitamu ng'olina okiyitamu kubanga bw'olituuka mu kiri abantu bonna kye bayayanira nga wayita mu kino ogenda kubeera perfect leader.